Konyama. Mulango. Kyanakunyo kyakunyolwa nti twaviiriddwako Ssaabasumba waffe. Obubaka bwange tebujja genda eri bakatoliki oba bakristo bokka, wabula bujja genda eri bannayuganda, kubanga kye tulimu olwaleero baganda baffe abasiraamu babadde bakifeesinga ebbanga ddene. Tunajjukira nti abakulembeze b'amadiini abateerya ntama abadde boogera ku nsonga z'abannayuganda banyigirizibwa bafudde mu ngeri ey'amankwetu. Twasooka kulaba okufa kwa Sheikh Anas Kalisa, tetulaba okufa kwa Sheikh Nuhu Muzata, twalaba okufa kwa Bishop Kagwa Masaka, katwalabye n'okufa kwa Archbishop Cyprian Kizito Lwanga. Okufa okwo konna konna tekunyonyoddwa. Okufaanana ne bannayuganda bonna tulina ebibuuzo bingi ebitaliko ansa, era wakati mu kunyolwa njagala okukunga oba okusaba bonna bekikwatako babuuze ebibuuzo ebyetaaga okubuuza era babanje ne ansa, kubanga kino si kya bulijjo era tikirina kusigala nga kya bulijjo. Ani gw'oyagala ayanukule bannayuganda ku nfa etategeerekeka? Well, bwe tuba tulina gavumenti, bwe tuba tulina obukulembeze bulina okunyonyola enfa y'abantu bano bakulembeze bamaanyi, bano bakulembeze abadde basitulanga amaloboozi gaabwe okwogera ku bintu ebinyiga bannayuganda, bano bakulembeze abafudde mu nfa etategeerekeka. So twetaaga okumanya kiki ekibasse. Who owes you an explanation on the death of the religious leaders that are? By law and by morality, any leadership owes explanations to the people that are being led. If we have a government and that government is accountable to people, we expect answers from that government. Nsonga ya Mr. Buyingo agambye ebyobufuzi byakubwa ate tulaba nga waliwo abawagizi banuba b'abannayuganda bakyalimukomera. Ensonga eyo gyogerako otya? Gavumenti ya Mwai Museveni yeefiirawo nnyo okulaba nga ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda nga biggwa. Efuba nnyo okulaba nga bannayuganda beerabira ensonga enkulu, naye kirungi nnyo nti bannayuganda si wano wokka nayekwetola eggwanga lyonna bakyayagala amazima, bakyayagala obwerufu ate nga bajja bufu. United Voices of Change. Tragedy that we lost Dr. Cyprian Kizito Lwanga. And my message will go to Christians, but not only Christians, because this, as the Catholics in Uganda that we are facing, our brothers and sisters, the Muslims, have been facing for a long time, and indeed all Ugandans are facing. There is a very disturbing pattern in which outspoken, eminent religious leaders have died in the recent past. We saw the death of Sheikh Anas Kalisa, we saw the sudden death, unexplained, of Sheikh Nuhu Muzata. We saw the death
of Bishop Kagwa in Masaka, and now, yesterday, the death of Dr. Cyprian Kizito Lwanga, the Archbishop of Kampala. It is a disturbing pattern and it raises more questions than answers. And we are encouraging all peace-loving people, all concerned Ugandans, to ask the important questions and demand for answers. But as of now, we can only condole with the entire Christian family, with all Ugandans, for the death of our Archbishop, and we pray that the Lord receives his gentle soul in heaven. You asked for the cause of his death. You're questioning the cause of... Yes, it's not me. All of us. I am speaking on behalf of many Ugandans that are questioning the death, not only the death of Dr. Cyprian Kizito Lwanga, but the death of outspoken religious leaders, deaths that have not been explained. Uganda.